credit nga yali asuubiza Abannayuganda nti ososolako ekitundu n'akutwala balance n'omusasula ng'omaze okutuuka eri. Kati abasinga obungi bwe bapromisinga visa za Canada basasulanga wakati wa million 3 kwa 2. Waliwo bambi abaana abayitirivu bavudde Dubai balekawo emirimu gyabwe Dubai ne bakomawo nga babasuubiza nti Dubai liwero sente ziri Canada. So bajja ne basulawo emirimu gyabwe Dubai ne bajja ne basasula sente zino kati bali wano bali stranded. Abamu batunda ne properties zaabwe, waliwo n'abakyala abatunda properties zaabwe ku Entebbe Road, waliwo n'abalala bagenda ne bafuna ne loan mu banka nga basuubira nti bwe banaatuuka eri kijja babeerera jangu okusasula sente za loan mu banka. So kakati tufunye okwemulugunya kuva mu bantu bano tetunaba kufuna endowooza oba okweyogerako kwa Don Chris. Of course Uganda Police erikola investigations naye nze mbadde nsaba omwami ono Don Chris wona woli oveeyo okomewo eka oje tutule wansi twogere kubanga kati bano tuwuliriza side emu yokka. Side yo tetunaba kuwuliriza, tetumanyi kikyabaawo. Oyinza okwesanga nti ebintu by'obadde okola byabadde bituufu kubanga twagenze mu system ne tulaba nti waliwo abantu abawerera ddala 7 bagendera mu Skypins ne bagenda Netherlands. Waliwo abagenda Netherlands, waliwo n'abagenda Dubai. So oboolyawo Don Chris oyinza okubeera mutuufu ojo otubuulire kyaba kitya tula ne polisi obayitiremu mpola mpola tabajja kukwata baami kubanga tetumanyi side yo otuwe side yo otubuulire byatandika bitya tuyinza okumaliriza nga abantu bano be bakyamu tokimanyi kubanga kakati omuntu tomala gawaayo sente nga tonaba kulaba ekigenda mu maaso. So Abannayuganda bambi mbakubiriza ebweru eyo twebeereremu akasente kazibu kufuna akasente kano twebeereremu okusasula akasente ko sooka okole omuzungu bakiyita due diligence. Weebuuzeeko bantu bameka abaakagenda, mwasasula sente meka, mwagenda wa? Si kibi okwebuuza. Weebuuze ojja kufuna ekituufu kubanga kakati twagenze okulaba nti abantu bali 305 naye tuwulira nti abantu bawerera ddala 9 bali 9 abaakasasula sente mu Skypins. So bwana Don Chris wona gy'oli jangu tutuule twogeremu tulabe engeri gye tusolvinga issues ezo mu kifo ky'okubulira eyo tomanya. Then lastly I think